customer you're calling is on another line. Please wait. Hello. Hello, sir. Mukulu. Wanji, sir. Uli otya? Byetuli, sir. Bampise kadimana manja ne kabogozo oli ku Beat FM kintabuli ky'omuziki mutabbizi wa Beat. Nganzanyiza okuwuliriza muganda wange. Nkale ssebo. Munnaye nasindise namba yange nga njagala onkubireko. Yensonga laki tukubidde? Kakati muganda wange obuzibu bwe nnina. Nina girlfriend wange twakyankalana. Kiki girlfriend bamuyitaani? Bamuyita Zahara. Zahara mwakyankalana ki? Kakati nagenda ne mukwanawo tubadde mukwano naye namugamba nti nkola ne mulimba omulimu kyeyo kankubuulira ekyamazima. Wamulimba omulimu? Namugamba nti nkola mu ofiisi. Ongambye gwe mwami Kayongo. Lwaki wamulimba omulimu? Naawe obitegeera munnange. Nze nali mmanyi kintaasa naye kirabika kyaleese ate obuzibu. Okola mulimu ki? Omulimu omutuufu ntunda Pilawo. Ntunda Pilawo sebo. Oli mutunzi wa Pilawo? Era omutundira wa? Mutundira mu kikuubaawo era oyitawo ekawungeezi mbeera waawo n'akazindaalo kange Pilawo wano Pilawo bwe katyo nga kayimbayimba. Kakati bwana Kayongo. Kati kiki omuwala lwaki tewamugamba nti oli mutunzi wa Pilawo? Why? Nali ndaba nga kino kyennyina okumugamba kintiseewo munnaye. Kati kiki yakutegedde atya nti gw'otunda? Kakati lumu mba ndi ku mulimu gwange ndi awo nkola bize. Kati ngenda okuwulira omuntu nga nkoonako eno mu mugongo. Kati nze nalowooza nti nno osanga kasitoma. Kati ngenda okukyuka okutunula bwe nti nga ye Zahara. Kakati bwe twasisinkanya amaaso tewali kyeyanyega. Yatambula butambuzi n'agenda. Naye okuva ku olwo nkuba ku essimu ye tagikwata. Siddangamu mulaba. Egamba ndi awo mutuufu ntunula kikapu ng'enkoko ebiikira ewali enwa. Yakusanga nakkoonako. Nankoonako naye bwe yankoonako muganda wange nenkyuka bwe nti nagenda okutunula nga ye Zahara. N'akabega omuceere mu butuufu kanva mu ngalo ne kagwa ku ttaka. Naye kati ndi eno laavu ennuma mukubire ku ssimu takwata. Kati muganda wange njagala ogira omunkubirireko oyogereko naye oba mulimu nga gwe gwamunyiiza tulabe mutuufu bwe tukitetenkanya. Kati gwe guba gwe gwamunyiiza ogenda kikolera ki? Oba omulimu onguleke. Muganda wange oyinza okuleka omulimu. Omuwala oyo mwagala mu butuufu. Oyagala tumukubireko ye Zahara? Ye Zahara. Yene namba ye? Yeyo sebo gye nakuweereza. Tumugambe nti omukwano gukutta. Gwo mutuufu gundi bubi. Kale katumukube tuva ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki Kayongo. Tofaayo tukatumukube tulabe kyagamba. Kale sebo. Kale weebale. Kale munnaye. Tovaako. Ye sebo. Kati ye lwaki yali amulimba? Amazima musajja ono muwagiramu. Olulabanga ekikuyisaawo. Lutatula. Otalimba muto jayita. Agenti akabega. Hello. Zahara. Wanji sebo. Je baliko Zahara. Kale sebo naye je baliko sebo. Bampise kadima na manja ne kabogozo oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki mutabbizi wa Beat. Yes sebo. Kakati mwami Kayongo atutumye omumanyi mwami Kayongo. Ngate muteredde. Nti mwami Kayongo omumanyi? Yes sebo mumanyi. Kakati mwami Kayongo atutumye? Yes sebo. Twogereko naawe. Ate mwogere nange ku kitebo. Gwe muyita otya? Yali boyfriend wange. Yes sebo. Kakati yabadde atutumye ng'agamba twogereko naawe? Wamukyawa bw'atugambye nti okuva olw'ezuula omulimu gwakola n'omukyawa n'okola obu amasimu ge togakwata nga tuyagala kumanya. Oyo muvubuka gw'olaba yannimba nanimba nga wakola mu bbanka nanimba nga walina ssente nnyingi wajje wange ajja nga ye smart nze ng'ali bulungi nnyo kati mba ali mu tawuni eyo mu kikuubo
nga nina byenjagala okugula ne mumusanga ng'atunda Pilawo eyanimba mbu akola mu bbanka. Simanyi lwaki yali annimba oba yali ayagala kunneesomerako saakimanyi. Naye nze we namulaba saati era nakwata mwaleti yange nezigyayo ssente nembula n'omuceere. Ssente yali agaanye ozikwata. Ssente nezimuteera awo nentambula n'ennyimba olw'ensonga waliwo abantu bangi nga tetusobola kuddamu ebyo byakolera ennyana nentambula n'ennyimba. Abadde abitunyonyoddemukko n'atugamba naye ate ggwe mukyawa bibibaawo abasajja babikola. Nati ekyo ekyokulimba nti nkola mulimu guno nkola guli si kirungi omuntu mubuulira amazima kisingako. Kati ayise muffe nga yeetonda mu bwetwaze obw'ekitalo ng'agamba nti yakola ensobi kuba ensobi ye yagikkiriza naye ng'ayagala omusonyiwe omuddiremu bambi omusonyiwe. Lwaki si yaze nanneegambira waki atumamu? Anti abadde akunoonya nga takulaba. Nze nali njagala muntu nali saagala mulimu gwe. Kirungi nnyo omuntu n'ayogera ekintu kyakola. Nze nali njagala ye ng'omuntu nali saagala ssente ze nali saagala mulimu gwakola kuba nze namubuulira ogwange omulimu gwenkola n'ate yandaga mbu gwakabi nnyo biki ebyo. So kati simanyi oba neerowoozeemu simanyi. Kakati mukwano wangisewo tukusaba busabi mu kwetonda kuba tugamba nti omulimu oba gweyagala aveeko agwesonyiwe ajja kugwesonyiwe kitegeeza nti omusajja ono akwagala. Olwedde omulimu nagutegeera akola omulimu gwe kasita tabba. Anti afunye ebirowoozo ebigamba nti aguveeko oba gw'otayagala. Akola omulimu gwe ng'anoonya kubba bubbi. Tagenda kubba lwetusaba omusonyiwe weyagale muntu wo ensobi zibaamu ezo. Mukwano wangisewo bambi mutusonyiire waviiriddeyo ayatule. Kale musonyiwe ku lulo webale kumwetonderako naye era alina okujja ewange neyeetonda. Nze namulekera nga simukubira amasimu nga njagala ye kennyini ajje yeetonde. Okay, kakati tumugamba akubireko. Bamugamba nkubireko naye ekibi taddangamu okunnimba ebintu by'okulimba bibi. Abavubuka beeragalaganya mu bintu webityo. Bye bitulemesa n'okubaagala byakweraga era singa nali sikola ndowooza simanyi. Asobola okunkubirako ne twogera naye waba amanyi ayagala tambulira mu bulimba. Singako n'abyesonyiwa. Kati omusonyiye mukwano? Musonyiye. Ambi tweyanza nnyo tweyanze kati mugamba akkubire. Kale so. Kale